banange runo si lutalo ntuli personal sina gwe nwanagana naye ngoba sitaani yayingira mu kanisa. From 2014 to 2024 we have increased by 3.something%. Imagine if we were all working together nga temuli anoonya bitiibwa. Olutalo olwo ne Mukama Feesu yalulekawo. Yagendanga okugira bw'ati dakiika 2 nga baagala kwerondamu omukulu. Omukulu gwe baagala okwerondamu bakoppa byansi. Baagala nabo babeerenga abangirikani. Baagala nabo babeerenga abasiraamu. Baagala nabo babeerenga abakatoliki. Eyo twavaayo. Nambazi z'eddiini zikendera kubanga abantu bakitegere nti ensi tekungulwa. Abantu bagenze bakitegera nti ensi tesikirwa. Abantu bagenze bakitegera nti obudde bonna bakuba amasasi oba ofa accident. Tewali budde bwa kwonoona. Atanaba kulokoka twala Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo ate mukkirize abeerenga ye mukulembeze omukulu w'enzikiriza yo. Kubanga oyo yakuwa amaanyi n'akuwa n'omwoyo omutukuvu takuganya kubeera mulekwa. Bano bwe bagamba nti bakulira obulokole balinawo omwoyo omutukuvu. Bw'aba muyina aliwa. Twambulenga buli ekizitowa. Mulokole naawe omusumba aliyeyo mu kyalo naawe ali mu kibuga kakasanga nga teweebase na bitiibwa oyinza obutazuukuka. Weebake n'essanyu ly'okuba nti waliwo gubabuulidde enjiri. Nkiddamu musumba naawe mulokole aliyeyo kakasanga nga togenze mu kwebaka na bitiibwa oyinza okuyitirayo. Bw'oyitirayo kuba akafaananyi ogukirawa. Oba lwaki temutegeera eyatuwa okulokoka ye pasita musumba otuukeyo ng'omusinga ekitiibwa. Osuukuka otya maaso ga pasita Jesus nga goli archbishop. Ate musajja mulungi kyali kyennyini kye yatuwa. Yatuwa obutume kubanga mutume. N'atuwa obusomesa kubanga musomesa. N'atuwa obubuulizi bw'enjiri kubanga mubuulizi wa njiri. N'atuwa obusumba kubanga musumba. N'atuwa obunabbi kubanga nabbi. Byonna biri. N'atuwa okuyitibwa kwa mirundi egi 5. Gwe mukono gw'owulira ti n'omukono ogw'amaanyi olinunulibwa. Omusomesa ajja kubuulira, omutume bagenda mukutumira, omusumba agenda kusumba, omubuulizi w'enjiri agenda gikubuulira, nabbi agenda kulagulako. Ezo kolingi 5 ze zikujja mu busibe. Tekuliko kolingi ya bwa bishopu. Katonda akununulana mukono so sina mukono oguliko namagalo. Naawe bw'olizaala akaana nga ku ngalo 5 kuliko olugalo oluyitako ojja kufuba bakalongoosi. Ekkanisa eddemu sanite. Muddeemu obulamu n'amagezi. Naddala mu abaana abato ababuulira enjiri. Ekigambo bakireeta ne bakipaatikako nga basaaga. How are you bishop? Mugambe siri. Siri. Era siri beera. Yesu yatuyita baganda be. N'agamba mwe muli mikwano gyange mwe muli baganda bange. N'atuwa kyennyini kyali. N'atuwa obusumba nga naye musumba. N'atuwa obutume nga naye mutume. Agamba yantuma. Sikola byenjagala nkola byoyo eyantuma. Basaba ne bannyabo singa ambadde nnoonya mmere era nga njagala kunteeka ku bituuti nga njagala bankube ku posters ennene singa bino ebigambo sibyogera. Bino ebigambo tebyogerwa yeeguya bantu. Byogerwa ayagala Katonda, byogerwa ayagala otereere mu kkubo, byogerwa ayagala otuuke mu ggulu. Mubamanyi bonna abeegabira ebitiibwa. Balina amaanyi aga buli ngeri. Naye aga Katonda baagata. Era bino byenjogera si basumba bangi abasobola obyogera. Kubanga bakimanyiwo obyogerera ogenda kutandika okubonaabona n'agayaayo ago. Naye ng'ekituufu kye kino.
omukulu w'okukkiriza kwaffe bamuyita Yesu, gw'oyitanga omwana wa kanuka. Oyo Yesu gw'oyitanga emmotoka egenda kufuna akabenje. Oyo Yesu gw'oyita nga waliwo omulwadde agenda okufa. Oyo Yesu gw'oyita ng'omuloga akulemeddeko. Todongwanga n'oyita erinnya ly'abana abeeyita abakulu. Mwongere okulokoka. Ne bwe banaaba tebaagala gibuulira, ffe tujja gibuulira. Tugibuulira ate tugibuulidde. Twabadde mitwalo na mitwalo mu Independence Night. Naye omanyi ekyabadde mu nsi eno? Millions and millions babadde ku Soloti television. Millions and millions babadde ku Soloti FM zonna. Amawanga agatuliraanye gasuze naffe mu Independence Night. Abali emitala w'amayanja, abali e Canada, kubira buli gw'omanya ali ebweru, omulokole n'atali mulokole. Omubuze ndi ku Lwokutaano mwali mulaba ki? Akubuulire. Baali ku Independence Night. So God has given us a capacity to reach out to many souls. Nga tutunulira Yesu yekka. Bebulaniya 12:2. Omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo agenda kutuukiriza by'okkiriza. Kuno ku nsi by'okkiriza ogenda bifuna nga weekutte Yesu, ate naye mu ggulu atuukiriza okukkiriza kwo nti wakkiriza okusikira obulamu obutaggwaawo, wakkiriza okusikira obwakabaka bwa Katonda, ye mutuukiriza. Omutuukiriza waakwo olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge, eyagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Olwo olunyiriri olwerabiranga. Bebulaniya 12 olusooka n'olwokubiri zijja kuyamba nnyo. Teweeyambula mbugo zokka, weeyambule n'ebyo byonna eby'amadiini ge wavaamu. Kitalo nnyo ekiri mu mulembe gwaffe nti abaava mu madiini balina omukiise ku ntebe z'eddiini. N'omubuuza nti wagenda kukiikirira ani? Wagenda kukiikirira ani ku ntebe z'eddiini? Interreligious Council eriko abaali batudde obulokozi abaali bavudde mu madiini. Kati eddiini nga zeegasse wamu, abalokole balinayo yeetwalayo mbu yatukiikirira. Naye bakendeera, tubuulira enjiri balokoka buli lunaku, oligenda okulaba ng'osigaddeyo wekka nga nabo bootula nabo kakiiko, nabo beerokokedde. Bayibuli egamba tumunoonye nga bw'akyayinzika okulabika. Bw'omusiriwalirako kati oligenda okugira kuti nga lapu kyange etugyewo, ng'osigala ogamba oli pulezidenti wa bulokole, oli archbishop wa bulokole, oli bishop mu balokole, obere bishop mu balokole, ojja kusigala n'ekitiibwa kyo nga Mukama waffe atodde bw'aba mwagala. Akyalinda naye obudde bwonna ayingirawo n'erera asobola okuyingirawo, atwale ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Mwabalokole mwandibaddemu amagezi, ebitiibwa n'engoye ezaakomerera Yesu ne mubyewalira ddala. Kankiddemu, abalokole mwandibaddemu amagezi, ebitiibwa n'ebyambalo bye baayambala nga bakomerera Yesu mwandibyewalidde ddala. Kubanga ne bw'oba ggwe nga baakutemulako n'olaba ajja ng'ayambadde ekifaanana eky'omutemu, talina bw'akumatiza nti si y'omu na bali.